St Mary's Cathedral etandika n'omusumba Omufalansa eyava mu ba White Fathers Bishop Henry Stretcher aba kuno gwe bakazaako erya Stenseera nga ye yali empaji ennene mu kuzimbibwa kwa lutikko eno. Ono yakulembera lutikko eno okuva lwe yaggulwawo mu butongole okutuuka lwe yawummula mu mwaka gwa 1933 era n'asikibwa Bishop Edward Mishaw ng'ono entebe yagimalamu emyaka 12 gyokka n'ava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 1945. Okusinziira ku mateeka g'ekereziya, omusumba afiiridde mu ntebe aziikibwa munda mu lutikko era ssaabasumba Mishaw ye yasookera ddala okuziikibwa mu lutikko y'e Lubaga. Bw'ogendamu munda Mishaw yasooka eri yafa 1945 yafa akyali musumba era ye tuwaali na kulonzalonza ne bamuziika awo. Bishop Joseph Lewis yalondebwa okumuddira mu bigere mu mwaka gwa 1953 mu kaseera ng'akyasumba endiga za vika ya Lubaga olwo abakulu ne basalawo okubaako enkyukakyuka ze bakola mu bitiibwa ebiweebwa abasumba era bw'atyo Joseph n'aweebwa ekitiibwa kya Archbishop oba omusumba omukulu oluvannyuma lwa Lubaga okufuulibwa essaza ekkulu oba Archdiocese. Tampa konfirimansiyo mu 1960 Bishop Joseph Kabana oyo we nasooka okusemberera okumpi nga Bishop wa Cathedral eno eya Lubaga Archdiocese. Obukubagano bwaliwo mu masaza gano abiri bwe bwaggwaawo mu mwaka ogw'1966 ne bagagatta essaza ly'e Kampala ne lifa ne tufuna essaza limu eriyitibwa ery'e Kampala Archdiocese. Kyokka ono ekisanja kye bwe kyaggwaako mu mwaka gwa 1960 yasikizibwa Archbishop Dr. Joseph Kiwanuka era ono yatuuzibwanga ennaku z'omwezi 5 omwezi gw'okusatu mu mwaka gwa 1961 ebiseera nga Uganda erwanirira okufuna obwetowaze okuva mu bafuzi b'amatwale. Yaggulawo seminaariyo yaffe eya Nswanjere era n'ajja n'atukyalira nako nga tukyali bwana ne batukolera n'omukolo ogw'okumwaniriza. Kiwanuka yafuuka omuddugavu asoose mu ntebe eno ate era omuddugavu eyasooka okufuna ekitiibwa kya ssaabasumba. Wabula nga kyajja aweza emyaka 4 mu ntebe eno Omukama naye yamuyita era n'aziikibwa munda mu lutikko eno n'afuuka omusumba owookubiri okuziikibwa mu lutikko eno. Tiyakaddiwa nnyo omusajja wattu ndowooza baakola emirimu mingi ne gye bamenya kuba yafiira ku myaka ndowooza nga 66 egy'obukulu. Kiwanuka yali era akyali omusumba era naye bamuziika omwo munda. Abamu ku baafuna omukisa okumulabako ye Reverend Father Gerard Kalumba nga kati yakulira ekereziya ya Christ the King mu Kampala ayogera ku ssaabasumba Kiwanuka ng'omusajja yali teyeerya ntama. Era n'akulembera bulungi n'ebyobufuzi yabyogerako bulungi nnyo n'abuulirira naye be yabuulirira oboolyawo balowooza nti tabaagala naye nga te yali asinga okubaagala naye bye yababuulira balowooza nti oboolyawo tabaagala. Ono yasikizibwa Cardinal Emmanuel Kiwanuka Nsuubuga wabula n'ono ekisanja kye tekyawangaala kuba naye yafa mu mwaka gwa 1991 era n'agalamizibwa e Nalukolongo mu maka g'abakateeyamba. Mu mwaka gwa 1999 Archbishop Emmanuel Wamala yalondebwa okumuddirira mu bigere era ng'ono yaweebwa ekitiibwa kya kalidinaali mu mwaka gwa 1994. Archbishop Emmanuel Nsuubuga era yali omusumba eyasooka ow'essaza ekkulu ery'e Kampala. Archbishop Nsuubuga yafuuka kalidinaali mu mwaka ogw'1976. Nga 19 August 2006 yawummula emirimu gy'obusumba era nga kati ali mu maka ge ensambya gy'awummulidde. Era mu Desemba omwaka guno agenda kuweza emyaka 99 egy'obukulu. Ono yasikizibwa His Grace Dr. Spirian Kizitoranga mu mwaka gwa 2006 asobola okutwala enjiri mu maaso wabula ono naye yakuba abakristu mu Uganda enkikwe bwe yava mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri eyeewuunyisa abangi. Ate oyo bwe yafa mu mwaka ogw'2021 n'asikirwa omusumba aliwo kaakati Archbishop Paul Ssemogerere. Ssaabasumba Dr. Spirian Kizitoranga yafiira mu nnyumba ye mu mwaka gwa 2021 era naye yalina okuziikibwa mu lutikko eno n'afuuka ssaabasumba owookusatu okufiira ku mulimu. Ono ajjukirwa nnyo ng'omusajja eyali teyeerya ntama ng'ayogera nnyo ku bintu ebyali binyigiriza abantu. Oluvanyuma lwa ssaabasumba Lwanga okufa, Papa Francis eyaliwo mu biseera ebyo yalonda Paul Ssemogerere eyali omusumba wa Kasana Luweero okumuddira mu bigere nga n'okutuusa kati ono yakyali mu mitambo gy'ekereziya mu Uganda.
kati era mu bwofu buno n'olunaku olw'enkya tugenda kutunuulira ebyo ebituukiddwako lutikko eno n'okusoomoozebwa okukyaliwo. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.